Welcome to Hoima Breeze Hotel, a place of comfort with accommodation, fully stocked bar and restaurant. At Hoima Breeze Hotel, we have the best accommodation and services. Do you want to watch football on large screens or enjoy music with comfort? We have all types of delicious meals here at Hoima Breeze Hotel, located in Habitant Kampala Road. Come over at Hoima Breeze Hotel for the best experience. Book with us on +256 200 909879. Breeze Hotel, the place with unsinkable hospitality in a lifetime. Oh my! Angende wano ku company webasoloza sente zange zabapangisa kufuna kasente. Jibere kusaba. Kali nyabo. Company yasolozanga amayumba yalagawa. Baba oda naye puli alina kuzina abantu bakozesa Wamato Estates Management. Wanji. Wawe nyabo. Katubanjulire wa Wamato Estates Management. Abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo. Basobola okudabiriza ennyumba zo, basobola okusololeza abapangisa. Toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde. Ategwe ayagala okuzimba essimu okuba kuzino wa manga. Wamasebo bakakase. Faba Wamato Estates Management Uganda Limited bokulagana naffe tugenda kwejjusa. Wamato Estates Management. Okalabeka waterfall ako. Yeah man. So welcome to Kasuku Live. Akatu ako kensinzo okwagala wano wetuli olunaku olwaleero tuliko ye Migra Hotel eri wano Kireka opposite Oil Libya. Si Kireka eri ku main abantu Kireka asinga bamanyoli. Kireka onongodda ewa kati nebojjako wakati tujaleekaana nako ajjeeko oba atintimye. Okay, Kireka ono bw'oba odda ekyali wajjala atukenderezeeko ne volume awo remote wow, bajja tu copywriting anyway. Kati banyi waliwo abagamba nti mama Kasuku esaati yagifudde uniform. Tenafuuka uniform naye video zonna nzikutte olunaku lwerumu. Tamale mirundi yaŋŋamba akajanja kamwe mu kakomye ekisinga obukulu kutun information. Yes. Ofunyeemu oba tofunyeemu. Balina obuzibu kati bigenda kuddaawo bigambe Kasuku esaati yeemu takyusa ngoye naye bw'obaga nti mpeerezaayo $200-300 nti ate osabiriza okuba nnyo oluseke. Now you imagine the sort of people bempeereza. Olumu butamanya Nowa yazimba eryato okumala emyaka 10 ng'ali mu lugoye lumu lwokka luti. Towakana lekeraawo abaana ba Isirayiri baamala emyaka 4 mu ddungu. Onkutte ku makya filosofa. Kasuku abaana ba Isirayiri baamala emyaka 4 mu ddungu. Katonda yabatungira ziseruwale. Waliozulabyeko seruwale. Katonda nazibaweereza. Nazibawa nga okula seruwale ekula. Mukama wange. Ebbanga lye baamala mu ddungu nga bambala nga naye batambula olugoye bakula lukula. Bwogejjamu nga nalo lugejja. Agamba Kasuku okuba mu lugoye olumu gwose nga Katonda yakiraba nti kisaanidde Omuyisirayiri. Kitegeeza nsigalire ddala mu luno. Gweddaawo. Nze ekyo nkitadde. Olunaku olwaleero tusinzidde ku Migra Hotel. Wano e Kireka mu maaso eyo nja kujja ne kamera ez'amaanyi ezisingako ku eno gye tuyina tubalambuza ekifo kyo kyalina kitutereeza wano ne wali batukolereyo dishes wano tulye ebintu otegeere Christmas season eno gye tugendamu. Bw'oba onoonya hideaway, bw'oba onoonya woopoyeramu wawo olina okujja. Kafo kali eno munda opposite Oil Libya ekipande kyabwe okirabaawo n'oyingira kati ne balyoka bakibikka kyonna
oluyigira toddamu laba bweru tewaba waddamu kulabako paka kufuluma. Yes. So ndi ne mukulu Kasozi Samuel the philosopher. Olunaku olwaleero soko buze ku bantu abatwana batuwuliriza. Yes, abalabi baffe nja kubeebaza mwenna mwayagadde nnyo interview zaffe comments twazi eri baagirabe ya Adamu ne Eva ate nga bikyali biwero nsobola okubatambuza emyaka 3 nga twogera ku Bible yokka naye tubanga tulikodinga buli lunaku bwino nga waali ebyo nze mbirina. Okay. Banji era nja kuddamuko omweyagize naga naye bantu mwe mutulimba mwayogedde ku lugoye olwalineni mbutejaliwo ebiseera ebyo ne ngamba labono ene nango olugoye lwalineni saalutegeera agenda bugenzi onoonye lineni DNA eziraga waliwo kye bayita gundi carbon dating balaga nga lineni basanga mu Georgia mu mpuku emyaka kumpi 8 bisinga zaaliwo engoye zaali zakolebwa dda era nja kulaga yazikola abantu balina amagezi kati ebiseera ebyo anti watugambye gundi bamuziika mu lineni. Yes. Adam. Yes. Kati ani yakola lineni kakati kino kankibawe we baamala okwonoona baali tebalina kye bamanyi ne babagoba mu lusuku. Katonda yasindika malayika Mikayiri saaba malayika n'abayigiriza okulima n'abayigiriza okukola emirimu. Malayika yabayigiriza ebisinga byonna n'abayigiriza n'okukola engoye era Katonda yabambaza ekikulu mu kimanyi nti yabambaza ki zengoye ze yabambaza era ye idea gye baabawa era nawe weeyongerayo n'osoma engoye ezalineni baazikozesanga ne kuziika bonna abaddako bapatriarch babaziikanga mu ngoye ezimu. Njagadde nkiddemu ekyo. Okay. Leero tetugenda tambulira mu Bayibuli. Amanyi ffe tuli versatile bingi nnyo. Olunaku olwaleero tugenda kwogera Coca-Cola. Tiveyo gitugireko kokatini eri oba volume gijjeeko bajja tukwata copyright abasajja ambamanyi eri yeyogere eri. So olunaku olwaleero today we are going to talk Coca-Cola. Etandikawo etya baani bannyiniyo oba ne mu Uganda olwotubuulira bannyiniyo. Mu Uganda tuli kuba it's a multinational corporation mawanga gonna ag'enjawulo. So kakati just management tujja gyogerako naye kikulu kyabina bantu kumanya gyevudde na kiri kye babuuza mbuno bagamba nti Coca-Cola ingredients ezikola oba ekirungo nti abasajja bakikweka byonna tugenda kubyogerakoko. Sumulula ssebo. Kakati Coca-Cola ono okumwogerako nja kusooka kubayigirizaako abantu ebintu nga 3 babimanye kuba we tugenda okujja Coca-Cola tuyina ebintu bye bayita ng'enjaye mukimanyi bulijjo. Enjaye eno ya mirundi 3 buli bitundu birina kumpi enjaye yaabwe. Tuyinako Coca plant enerimibwa mu mawanga ga South America ku Andes Mountains, Bolivia, Peru naki. Eyo emyaka kumpi 8 babadde balima ekimera ekyo. Bakitatya? Coca plant. Coca plant mwe mugwa n'amayirungi gaffe gano kanti gonna gagwa mu kika kyekimu eky'emiti ekyo. Coca plant mwe muva cocaine. So cocaine tebabalimba nti ava mu njaga eno gye tuyina eyaffe eno gye tuwa enkoko eva mu Coca plant. Ye ingredient etamiza eri mu muti ogwo. Ate n'enjaga eyaffe ekitamiza mu yo bakiyita THC tetrahydrocannabidiol kyekitamiza mu njaga eno eyaffe gye tuwa enkoko gye tuyina wano eyo gye bayita cannabis. Eyo enjaga emiddo gino giteekamu ebirungo bino lwakwe protectinga nti gwe kasukuva eno ng'Obama ojono g'enjaga eno ogifumbe nga doodo ogwerya ennaku 2 nga totegeera enjaga ye protectinga obutagimenyaako bikoola. So kakati ekyo kyekitamiiza so nga ate opium oba mu bajja heroin ekibala ekiva mu opium bakiyita opium poppy mwe muva heroin byonna ebyo bitamiiza. Kati abantu bano bajja technology nga gyakula industrial revolution etandise 16 ne bayiga okweextractingamu ingredients ezitamiiza nga baazijjamu ekigendererwa kya medicine kusanyalaza abantu kubawonya mitwe endwadde eziruma ne bajjangamu era Queen Victoria yomwe gwe basooka okukozesaako kalifomu mu nsi yonna mu kuzaala bwe batukolonizingira. So yomuku we basooka Caesarean ne bamukozesaako gundi kalifomu. Kati ensi n'enyumirwa nnyo cocaine ono
nabino ebirabi opium nti babikuba omuntu n'osanyalala ne basobola okukola cooperation. So batandika bamanyi nti no bakola kunoonyeza ku kuwonya bantu bulumi. Tugenda otuuka omwaka gwa 1863 waliwo omusajja bali bamuyita erinnya ndira ngenda kulijjukira yali Wekoska France. Okay, bali bamuyita Marian, Jean Marian. Marian ono yakola okunoonyeza bambi yali addicted nga waba tataddeemu cocaine ono tasobola kubeera we yali alina obulwadde balwanako mu civil war ez'enjawulo kaakati ng'alina okukakola n'atuuka n'ayagala ave ku cocaine naga akanoonyeeyo ekirungo ekirala ekitali kyamaanyi nnyo n'addira cocaine n'agattamu baali bakayita bodo wine. Bodo abagenzeko e France bakimanye ekibuga so baali balina kawayini kaabwe ono n'agattamu cocaine gwe bajja mu coca plant gwe gambe gwe balima mu Bolivia beskoba gwe basuubulangamu okujja mu cocaine n'addira bodo wine n'agattako ne gundi coca plant ebikola ebyo n'ajjamu n'agattamu ne sugar. Yagenda okujjamu ekintu nga kiwooma yajjamu kenge. Akenge ako ne kagenda katunda mu Europe bakayita Vini Mariani 1863 wajjamu akenge ako abantu batandika kukaso mwana mulenzi yakola sente zitagambika. Akenge abantu ne bajjanga bakagula nga naye kiki ekikatunda ebintu byalinga bisatu ngaga ekisooka stimulating moods omuntu abadde depressed n'osanyuka n'okotya olwa effect eri mu cocaine. Ekirala amanyi g'ekisajja nga kakuwa effumu likaziina aphrodisiac emmere ereeta ekiyitibwa amanyi g'ekisajja kateekemu olabe nga kakola. So buli eyawuliranga ekyo akenge ne bakagala ate nga kakola naye ate nga bw'okakozesaako olina okuba addicted lw'otokakozesezza tojja kubifuna byonyumirwa effumu terijja kujja. Abantu ne bawunga n'akenge. Akenge kavaawo kajja katuuka mu banene nkugambye katunda nnyo akenge kenjaya ka cocaine ne katuuka ku banene kasookera ku Papa Leo owe-13 Papa Leo ono Papa ye Papa omu ku babadde abakadde abakabeerako ba Papa yafiira ku myaka 93 yafuga okuva 1800 yabeera Papa kuva 1878 paka 1903 so yawangaala emyaka mingi. John Paul ye yamuwujjawo kuba John Paul yava 1900 ndowooza 78 paka 2005 so yafuga ebbanga ddene nnyo. So Papa Leo yayagala nnyo akenge kano era Papa Leo yamuwa ne medo olw'okukola akenge. Papa Leo yali munywi omanyi obukatuliki kyogana Papa wafona ayiwayo ayinza obutayiwaayo leka naawe omukatuliki tomujja ku mwenge nambizi ate embizi omusodokisi yagenze wala omurasha abasodokisi bali embizi mama genda e Russia wano omanyi lwaki bagoba obusiraamu e Russia baali bamuyita Peter the Great so gwe batuuma mu St. Petersburg. Peter the Great yakolera Russia naye yayagala abantu be Russia bafune eddiini n'ayita amadiini ag'enjawulo n'agamba mundeetera abaju abayudaaya osanga nnyinza kugenda n'eyo eddiini. We baleeta abayudaaya n'ababuuza nti kyeki enjawulo kye muyina ng'eddiini nti Yesu waffe w'amaanyi nti we yamala n'abatya nti ne bamukomera n'agamba laba bano ow'amaanyi ate gwe baakomerera abo n'agoba gobatwala kasasiro n'ayita abakristiyani no yayita abasiraamu ne bajja bamubuulira ekyo ne bamugamba nti ffe olina okuva ku mwenge olina okuva ku mbizi n'agamba wulira bano muyinza mutya okunnemesa ekyokulya ekyo n'afubutula abasiraamu ne bamuleetera abasodokisi nga balina ensenza yaabwe ennungi nnyo nemunyumira so ne badda ku busodokisi so naago kati abakatuliki ku mwenge baagenda wala. Kati Papa Leo wamala okufa ne kuddako Pius ow'ekkumi naye yawunga n'akenge nga tasobola kukola mirimu kiro nga tataddeemu kenge ng'abeera mu office n'atuuka saa 6 gw'ekyo naye nga kenge. Awo wonna bakatunda akava najja n'afuna endorsement okuva mu bannabyabufuzi mu bano abantu ba celebrities akenge ne kakwatayo. Bambi omwami ono yalemwa okukongerayo katuuke we yafa
ne kazikira. Kati waliwo omwami John Smith Pemberton mu America. Omanye ebintu ate ebituuka mu America kisuka. Lulye akenge kabadde kali mu Europe. Kati ono afunye idea agenze mu America. Watuuka mu America ono yagattamu ekyenjawo. Kali nkugambye akenge kali mu Bordeaux wine ne cocaine ava mu coca plant. Njagala mbawe erinnya Coca-Cola weriva ekisooka coca. Tutegedde weriva mu coca plant ekirimirwa mu South America. Coca-Cola kikolewa ebigambo bibiri. Coca kye kimera ekivaamu cocaine atamiiza kibalima mu South America. Paati esooka ey'erinnya tugifunye weeva. Jean Marian yatandikaako. Kaakati Pemberton Omumerika ye bwe yajja n'akyusaamuko n'ayagala ateekemu kafeyini. Baali bafumbudde ebinyeebwa babiyita African Cola Nuts mu West Africa babirima. Eggana eyo. Eggana, yes. Kaakati bino nga byongeramu kafeyini. Kati ono ye Pemberton kye yayongerako yagatta ku coca n'agattamu Cola Nut. Ye kafeyini ono abeera mu soda. Ekibadde coca kigenza okufuuka ne cola we bagatta ebibiri. Kaakati omwami ye we yakaleeta gwali gutamiiza nga content ya cocaine nene. States mu America, Atlanta, Georgia ne county ye Fulton ne bagoba. Abantu bali addicted tebakyasobola abatalike ne bagoba. Omwami n'awalizibwa akyuseemu n'ajjamu okozesa coca oba cocaine ne basigala kuteekangamu bikoola kuteekamu kawoowo. Olwo Coca-Cola ava kwoli yali ow'omwenge alcoholic afuuka nani alcoholic. Kati ekitegeeza kati mu America gye yafuukira Coca-Cola. Era gy'atandikira eno. Ono ye yali Ebufalansa yali bakayita French wine cola. Bali naye akasooka kali Jean Marian akengaako. Then kaakati ne kajja kakyuka ne kafuuka French wine cola. Then ne kava mu French wine cola mu America ye najagattako Cola Nuts. Na kaakati olwokuba bamuwera mu states ez'enjawulo n'akyusaamu n'agakanzije mu content eri alukaho n'alyoka akatuuma erinnya erya Coca-Cola ng'agassa bibiri Cola Nuts ne Coco. So Coca-Cola waaviiraawo. Kati awo njagala ogendera ku Google who founded Coca-Cola company. Coca-Cola company. Ate awo obadde opapyemu. Obadde opapyemu. Okay, how was Coca-Cola discovered? John S. Pemberton, sigwenva okubagamba, a pharmacist in Atlanta, Georgia, created the syrup for Coca-Cola. He carried a jug of the new product down the streets to Jacob's Pharmacy in Atlanta. There it was sampled, pronounced excellent, and placed on sale as a soda fountain drink for 5 cents a glass. What inspired Johnny Pemberton to make Coca-Cola? Pemberton turned to cocaine as a substitute for morphine. The Georgia man began to experiment with opium-free medicine as he knew his morphine addiction was dangerous. The original recipe was initially sold as a parent medicine in soda fountain store, with the claim that it could be a remedy for ailments including heartburn, nausea, and headaches. Dr. Pemberton's bookkeeper, Frank M. Robinson, is credited with designing the trademark logo and with naming the beverage Coca-Cola. Tugende maaso. Yes, so kyembadde nkunnyonnyola nti kaakati atuuse mu America, Pemberton amufudde Coca-Cola. Pemberton wamufuula Coca-Cola n'atunda ne bamutunda bulungi nnyo bamubrandinze mu America. Then yatuuka ekiseera lwali ndowooza 19. Nno kyoyogedde nakyo kituufu. Why is it called Coca-Cola? Pemberton's recipe contained cocaine in the form of an extract of the coca leaf. South America. Yes. Which inspired the coca part of the beverage name. The cola comes from the cola nut, which contains caffeine, another stimulant. When Coca-Cola was invented, cocaine was legal and a common ingredient in medicines.
tino bakola kantu kanamuyambako na kuyamba abantu kujawo pain kuba mu South America bali baludde nga bakozesa nnyo cocaine oyo era bazimba ebintu bingi nga ola piramidi z'Emisiri lwa cocaine omukozi nga asooka muwa bikola ebyo n'abigaya n'agenda akola kudwaniro basooka muwa bikola n'alwana obudde ne buziba alinga tanka olw'okuba ataddemu ka cocaine kano so kaakati awo wava origini nakyengogole nga wano soko kibalage kati genda mu maaso tweyongereyo kati ono amaze okukakola Pambaton amaze okukakola Pambaton yatuuka ekiseera olw'okuba yali mwavu yalina amabanja n'atuuka n'alemererwa n'agenda akaguza omwami bamuyita Arthur Griggs Chandler. Arthur Griggs yali meeya wa Atlanta ye ng'alina ssente era yakagula ndowooza $1 mu zaakaakati obala 22 ndowooza gyali emitwalo ng'ebiri mukasanvu so yatunda ku bbeeyi ntono nnyo. Kaakati ono Arthur agula kwoli ne famire ye mu kumugulako amugulako kirungo kyakozesa bwe yakigula ekirungo ndowooza olwali 1893 n'amugulako ekirungo bwakigula omwami ono Arthur Griggs yatandika kye bayita veil of secrecy okukweka ekirungo kya Coca-Cola. Lwaki Arthur Griggs agenda okugula Coca-Cola ku Pambaton yali abuuliddeko abalala nga bana kwe bakola Coca-Cola. Ono n'amanya kye ngenda okufulumya bajja kifulumya yakyusaamu katono n'amaana abagamba mwena abamanyi nti no muyina ekirungo kya Coca-Cola muyina kikyamu twakikyusaamu olwakyusaamu bw'ati n'alyoka ateekawo veil of secrecy teri muntu ayina kumanya mpaka na kakati emyaka nga 13 nga bakyakikweka. Arthur Griggs yali meeya wa Atlanta so kakati Arthur byetubuulira bituufu ate bino nja kubiba wasi Coca-Cola n'amakampuni amalala gakikozesa. Lwaki nja kubawa we kiveera ti America eteeka nga we tugamba ne lya corporate naki lyava ddala eriretedde America okukula kyovala Uganda tulemye okukula kasuku okola akantu ko wano gundi n'akamanya abantu nga 10 bonna nga bakakoze tetuli protected. America ekyo kye baagaana era kino kiri mu mateeka baagayisa agafuga ekyo ne World Trade Organization nezi bayita gundi waliwo GATS global bonna ne bagayisa amawanga ne gagasayininga okujja kompozi Iran, Iraq n'amawanga g'Abawalabu ge gaagaana toyina kukopa kintu kyoliwe kiba kigwa muze tuyita trade secrecy nga bwenjosi bawa. So kaakati omusajja n'akweka ekirungo ekyo. Kaakati Arthur Griggs yakolako katono naye sente nga tayina bulungi tutuusa olwali 1914 Sematala agenda okutandika. Arthur Griggs n'amala n'atunda lwali 1919 akivuze kuva 1903 paka 1919 n'atuuka waliwo omwami baali bamuyita Ernest Woodruff. Ono yagatta abagagga abalala ne beekwata ne bagamba netugule ekintu kino 1919 ne bagenda beewola mu banka eyo bali bagiyita Guaranty Trust Bank ya JP Morgan oba GNP ya Point Morgan omanyi ono y'omu ku banka mu America ab'amaanyi era ya financinga ne Titanic ye yateekamu ssente ye n'atagirinnya abagagga abalala ne bafiiramu ye n'asimattuka nannyini. Ye yali alina White Line company yali eraninga Britannia Titanic yaliko era ne ticket n'agibwa n'amala n'atalinya ne bafa era waliwo conspiracy nti yayagala kutta abagagga balala bamuvuganya ekyo nakyo kiri awo conspiracy tebalowooza nti no so kaakati Morgan yali alina sente nga yali mu banking sector. Woodruff n'agendayo n'aggyayo ki sente ne beega kaakati wajjayo sente sorry si Woodruff wabula ono Arthur yeyeewola. Arthur we yeewola naddira just lupapula page ng'emu kwe kuli nti ogatta ngenda kubalaga biki sigamba nti no bagatta bugasu bye bakozesa wabula bingi bye bakuweeka ensi byetemanyi. Kaakati naddira olupapula olwo n'aluteeka mu banka gye yeewola sente nti singa naamala okusasula then nga mumpa ebyange.
so olwo batandise olukweka olupapula tayagala balaba lukwateko kati Woodruff wagatta abagagga abalala bo ne bajja basasula ono ne balumujjako olupapula so Woodruff kwe kuteeka mu Gallantry Trust Fund kuva mu 2005 mpaka 2011 nga balukweka mu basement mu votes bakolaga gagundi obanga nyonyeta votes ngaga safe ag'ekyuma agagumu ne balukweka eyo so Coca-Cola lwetandise okukweka kye bakugamba nti naye nga kino kiva nti trade secrets kitegeeza ki amakampuni bagawa ti omuntu atandise ekintu oli entitled ku kintu kyo obutakopebwa naye ku conditions ki kasukuto ojja kugamba nti anira mobile money yange pini yaye kuliko sente ng'osiiba ogirala asa gundi pini yiyo gundi pini yiyo toba protected ekifuula ekintu trade secrets olina okubanga oteekawo measures naawe okukikuuma nga security omuntu yenna nga ekintu kyagezaako kikuma mu America oqualifying okubeera nga it's a trade secrets tebalina kumanya kikyokozesa so kakati awo yali protected then ekirala nti nno ofunamu ssente mu kintu kyo kikakatako abalala obutakuyingirira so kati aga amateeka ga protecting abantu kakati bano bakikola mu mateeka olw'okuba ekintu kyabwe bangi abaagala okikopa ate nabo bakikuuma bakiprotectinga ne kibeera trade secrets so kakati we bateeka olupapula mu banka ne lubeerayo paka 2011 we balujenga amaze okuzimba gundi museum yaabwe mu Atlanta ne baluteeka mu basement wansi eya museum era gyeruli kati olunaku olwaleero Coca-Cola bwe tunywa mu Uganda era ava America era bakozesa kirungo kyekimu ekiva eri naffe eno baleeta buleesi kirungo yes ne bakiwa bano then bo tebamanyi kye bakikola ne Coca-Cola ku management yaabwe bwofa Coca-Cola Public Limited Company asenzaamu emigabo yabeera CEO era saawa eno wetwogerera Warren Buffett omugagga oyo yasenzaamu emigabo abadde chairman okumala emyaka 17 so teriko bannannyini nti muntu omu wabula abagagga beegatta era ne wano nkisomyeko nti se Public Limited Company so it doesn't have a sole owner era kize kitambula emyaka okuva 1925 lwe beegatta abagagga ne bagigula nebeera ya shares Warren Buffett bayingidde mu buyingiza ate bo ne bagula era n'emigabo bagiteekayo ku Wall Street e New York akatale k'emigabo abandi batandika okugula solo nefuuka public kyovola business zaabwe ziwangaalo singa ez'e Uganda nannyini waafa nga zigenda ziri ezaabwe zikula so kakati Warren Buffett n'abeera nga yani balina sente so kakati kye baakola ki nti teeka mu kampuni yonna ekozesa abakozi abasukka mu 800 abantu babiri bokka be balina kumanya ki mwe mulina okumanya ingredients eziteekebwamu ekyo kyekimu mwe mulina okumanya process ki gye bayitamu ebikola bino tubibabulako nga tugenda okugyamu kafeyini mwe mulina okumanya process mwe mulina okumanya biki ebikola machines ki ze tukozesa mwe mulina okumanya so bingi bye batasigamba nti no ingredients zo kabula ne process gye bayitamu na biki ebikozesebwa na ebirungo byo bijibwa bano be babimanya so is that the same with KFC kuba bagamba recipe omuzeeyi oli ekayaje bonna bali protected ne trade secrets bonna bakuuma business esinga mu America kasana ofaayo okubikuuma bo tebajja kuprotectinga nga ebiteekawo ku mmeeza buli ajja n'atunulako so olina okuteekawo means naawe n'okweka ekintu kyo so kati bonna buli akola ekintu kye agezaako kikweka ku balala so Coca-Cola yava mu njaga ne kati tekyalimu ati kaakati olw'amateeka era waliwo we bagiwaabirako kondooza omusango gwali naye omanyi America baprotectinga business zaabwe ennene babawaabira omusango naye ne bamala era ne bagusinga aba Coca-Cola nga babagamba nti no content basubira mulimu content y'enjaga nga basampolinga ku Coca-Cola ow'enjawulo naye ne bamala ne basalawo nti kye tulabye temuliimu kuba luli echupa eya lita mwabeerangamu milligrams eza cocaine mwabeerangamu milligrams 7.9 mu lita ennamba so kakati ne batuuka ne bagamba ekyo nakyo tetukyagala ne bagiramu ddala ne bagamba tusigaza kuteekamu buteesi kawoowo
ne basigazawo brand eri nti Coca-Cola ne bateekamu akawo naye kaakati ebimu bajja kaakati nga ne caffeine okumujja mu Cola Nuts emyaka ng'etaano emabega bakifeezinga out ne bafuna ebirala bye bakozesa babikozesa olw'okwagala okwabutukompitinga abalala abakola ebifa ekyamazima kiri nti tebalina nnyo kyamaanyi kye bakweka ensi babimanyi ebimu bamanya nti no bakola kino na kino na kino naye Coca-Cola okwejjako abavuganya kyava mu kubeera trade secrecy ne kifuuka marketing strategy nti basigala bagamba omuntu musina teri alina kirungo kya ne bamanya Coca-Cola ali unique so buli omu n'agula ekyo naye Coca-Cola testinga kyanjawulo nnyo soda zaffe endala kubajuzi baaliko mu kooti ne soda endala emu yali ebrandinze nga bo of course bali baawangula Coca-Cola teyawangula naye era testi yanjawulo so they must be having a recipe kyekugambye nti 70% babimanye ebigenda naye waliyo ka 30 ke batamanyi omusajja ono ke yakweka Arthur Griggs ke yakweka mu Coca-Cola so kaakati ekyo nakyo nekibakozesa nti nesigaza ne brand abantu balina brand ti Coca-Cola yekasangwawo era ekirungo kye tekimanyikiddwa so but world over Pepsi ne Coca-Cola which is the bigger brand Coca-Cola nini kuba ngamba ate mu America basinga kunywa Pepsi tetuganyi naye Coca-Cola lwaki is it true wotunuya ne assets ze balina museum ze balina ebintu bye bayina Coca-Cola bali wala ne banga lye baamala nga batandise so kati Coca-Cola Pepsi nayo ya America Pepsi nayo ya America ya naye yo ina nyiniyo Pepsi zonna company ezisinga ziba public limited companies yes so kakati kyeyadde nkulaga ekyo nti Coca-Cola olw'ensonga eyo yasigaza gundi yayo kyolwokwa basobola okukuuma ebyama byabwe ebbanga eryo lyonna era abantu babiri abo be balonda nti mu kampuni y'abantu emitwalo kumpi 8 gundi ne gundi mwe mulina era bwofa oleko olonzo omulala agenda okuddira mu bigere ate tebamumanya n'abakozi bonna mubeerawo emitwalo 8 nga temumanyi oba gundi yayina ekirungo oba gundi yakimanyi temumumanya buba bwansikirano bwofa gundi ng'agamba nonse gundi so kaakati yengeri gye bakuumyemu n'abantu kye babadde beebuuza ekyo kyekituufu nti abasajja bakuumye ekirungo kyabwe okumala ebbanga eryo lyonna emboozi ya Coca-Cola ndowooza ogiwulidde nga bwe yajja naye nga yava mu kenge akatamiza ne bapapa bonna ne bamuwa endorsement omulenzi nti kyokoze kikakali tekirabwangako buli abakanywako president wa America yaliko RCS Grant oyo obulamu bwe yawandiika ekitabo ekya biography we ng'akenge kamuba wali ku mmeeza awandiika akenge weka nga bali addicted nnyo so how does Coca-Cola expand now from America nejja paka wano mu Uganda anti kaakati olw'okuba nti watuuka ekiseera nga liberalization amawanga ag'enjawulo nga amakampuni ag'enjawulo privatization we yajja bakiyita socialism and Reaganism Ronald Reagan ne Margaret Thatcher bamaze olw'okugyawo Soviet Union bafosinga amawanga ag'enjawulo privatizing ebintu n'okuliberalizing economy muleke buli omu akolenga bw'ayagala so baatandika okweestablishinga branches mu mawanga ag'enjawulo era bakola kumpi amawanga nga 38 ewali branches za Coca-Cola worldwide so kyova nti it's a multinational corporation wow so Coca-Cola so that is the history of Coca-Cola omusajja yava mu lutalo ng'ebirowoozo bimutta n'abeera ku cocaine n'atuuka n'amukoowa n'agamba kanjiyeeyo akantu akatali k'amaanyi nnyo kakolenga eddagala era baali basuubira nakatunda mu drug shops nga gy'asuubira yamaliza nga keewaggudde kali eno mu beverages nga kali eno mu beverages abaana batandise kweyiiya mu kanywa twemiisa yeah so as you sip on a nice cold coke the history obeera ogifuna olunaku olwaleero mu Uganda factory yaabwe erina manve endala eri Mbarara mu East balinayo factory tebalinayo East tebalinayo factory eri Mbarara nyimanyi nayo nene bulungi nalinako omusajja wange yakolanga mu Coco nga accountant nga tunywa soda kitalo Sam musajja wange Sam nkubuuzizaako nnyo twali mu secondary nga tunywa Coca-Cola ye yava wala nnyo yava dda Coca-Cola brandi y'amaanyi ddala brandi yo y'amaanyi yes it's actually the official sponsor of the FIFA World Cup ndowooza y'amaanyi
Blatter nali ndaba documentary ya Blatter n'engeri gye yaleetamu Coca-Cola mu World Cup. Nakyo ekisajja ki Blatter kyalya ssente ku FIFA. Be bamwabo kuba omanyi enguzi era nayo gyeri mu FIFA. So bangi era abali mu misango egyo egy'enguzi. Wangi wonna teyeewalika. Anyway. Mbozi bagamba tebeera nkadde ako nako nkategedde akakooko n'ebibuuzo ebibadde byebuzibwa Coca-Cola nayo biddiddwamu Coca-Cola terina nnyiniyo erina ba shareholder kitegeeza nange senga ngenda ku stock exchange naawe ogula shares nfuuka owner wa Coca-Cola era webukeera enkya nga ziweze nnyo nga gwosinza shares ng'oba CEO bwetwalira nga ntuulawo ng'otuulawo era ne Warren Buffett yagamba ate tali willing na kutundako ku shares ze akyabwagalira abakunkumudde emyaka 17 naye akyayagala era okweyongera osigala nga ye CEO so ebyo byonna bitegeera kati yali mu bitundu bimeka ku bimeka nga tebabyogera aweza 5 tebabyogera naye bangi abalina shares oyinza okusanga awezaako nga 30% abantu ne bagabana percentage esigadde Coca-Cola yes nyala kubaako wana naye ng'ekya cocaine takyalimu kati bamugyamu state ya Atlanta yabayamba okujjayo kyali kijja kusigala nga guli mwenge yes wano bw'obuuza which country owns Coke. The Coca-Cola Company, American corporation, founded in 1892 and today engaged primarily in the manufacture and sale of syrup and concentrate Coca-Cola, a sweetened carbonate beverage that is a cultural institution in the United States and a global symbol of American taste. Kalibaida ine Minute Maid mu myaka gyenkaaga nga yo bamukola mu America. Feno twakamula nayo Coca-Cola yamugula buguzi n'egatta. Minute Maid eruddeyo. Feno twakamula bagula. Documentary gye nalinda abe ya guy eyakola company obeze zikola sausage. Naye nayesewo nga naye balaga ajja okwevolvinga otuuka waati. Nga yayita wala. Nga ayise wala. Yes. Okay. So kati abo bakulaze 92 ye Arthur Griggs ye yasooka n'akyusaamu yamanya abamuvuganya gye bali abamanyi ekirungo ekyo n'akyusaamu Katonda abagamba kati tekikyali oligino n'akyusizza awo n'atandika okukweka negundi erina mu shares Bill and Melinda Gates wano bagamba Berkshire Hathaway Inc. Be the biggest shareholders noza ya Warren Buffett with 9.2%. So ndozo percentage ntono nnyo bangi abagula emigabo. What does Coca-Cola stand for? The drink's name refers to two of its original ingredients, coca leaves and cola nuts. Yes. You man. Oyina information kansubire naito wamujje wano ngaffe. Nabo bamujjewo babulira aba ekikulu kubuulira abantu. Ffe tetujja kugaana ne Bible yatugamba wabeera ne Bush yatugamba oba oli ku lwaffe oli naffe oba toli ku lwaffe so kakati n'abalala bajje tubuulira abantu. Who is the biggest owner of Coca-Cola? The Coca-Cola Company is a publicly listed company, meaning there is not one sole owner, but rather the company is owned by thousands of shareholders and investors around the world. However, the largest shareholder of the company is American businessman Warren Buffett. Yes. So when naye kikulu tutwagadde kujjayo history wa kintu ekyo. Kati waliwo n'ekibuuzo ekirala. Who is the richest company between Pepsi and Coca-Cola? Nkusampolingira bibuuzo bwogenda ku Google n'otekamu Coca-Cola. Ebirala bajja byeyongerako ffe tubawaddeko complicated party ya historical party. Since 2004, Coca-Cola Company has been the market leader according to industry statistics. Kyongambye. Pepsi ranks second, followed by Dr. Pepper Snapple. In Q1 2022, Pepsi had a market cap of 229.3 billion. While Coca-Cola had a market cap of 268.4 billion. Okay, how much does the CEO of Coca-Cola make a year? $1,200,000. Which country has the best Coca-Cola? The answer might actually surprise you. According to official Coca-Cola headquarters, the best tasting Coke in the world is found in Macedonia at the Skop
how much is Coke net worth? Coca-Cola as of September 2023 is 251.59 billion. What is Coca-Cola's slogan? 26, yali the Coke side of life. 29 to 2015, open happiness. 2016, test the feeling. 2020, together tastes better. Ndowooza byebyo. Wano bagamba what 2 countries don't sell Coca-Cola. There are 2 countries where you won't find the carbonated drink in stores, at least officially, due to ongoing trade embargoes and sanctions. And there are currently no legal avenues to buy Coca-Cola in Cuba and North Korea. Nanti abo toyina wojja kutwalirayo bintu products za America. In North Korea, North Korea is more of a curiosity economy. How many countries is Coca-Cola located in? 200 countries in the world. Wow. Okay. Anyway, byebyo nebiri awo bogenda muno searchinga some of what he's saying osoro kisangamu, although they don't take you into deeper details. No, ekyange kyakubatwala mu historical part of it. Kubalaga waje kyava bingi nnyo abantu abasinga batya nnyo ebintu by'okusoma okugenda ewala ennyo. So kati ebusinga buno bajja kubusaakingako buliki naye kikulu nti no bategedde wa origin gye yava n'okumanya nti yes yadde kyali temwerayika ekiyitibwa cocaine tekikyalimu naye cocaine y'omugaso gwe gwagenda wala mu nsi wano. Yakyagasiza ddala ensi. Cocaine akyakola ebintu bingi ddala. Tovola n'aba mu tradingamu ba mafia bakola sente ezitagambika. Empitirivu. Yes. The discussion always continues, but yeah, we gotta go. Okay. Next time betujja tuogere kuki tuteekerewawo wansi mu comment section. What do you think we should talk about next week? Kyonna kye baagala oba astronome oba twogera ku njuba nzije njibannyonnyole byonna tujja kubibanyonnyola. Mbanyonnyola zizaalibwa zitya zifa zitya omanyi zifiira mu bulumi obusinga n'abantu. Enjuba emunyenye. Seyo byonna tubiyinako abantu tebabimanyi. Nyali bannyonnyodde obusezi obuli mu bbanga. Obusezi obuli mu bbanga awo. Kama ababeere. Philosopher. Obusezi buli mu bbanga awo. Emunyenye ziriibwa n'okusinga bwe muli awana enkoko. Yeah, well, like I said, katutandika tujja kuba tukomawo mu maaso eyo tulambuleko Migra Hotel wano ekireka. Just opposite Oil Libya. Ojja kuba otulaba awo. Can come and have a wonderful time here. Do nabutuse tujja kujja tubayiseemu. Kifo mukirabe kifo kirabe philosopher. Kifo kiramu. Bakowewa akasenge. Akasenge. Ajja kuba mutuuze ddala. Omanyi abagezi abasinga baganye ebifo ebiri isolated. Nabbi Muhammad yagenda mu mpuku tewaali wooteri. Okugezebwa Yesu yagenda ku lusozi kati nze sijja kgenda eyo. Nja kujja wano ku Migura. Ekintu ekikwasaganya. Until next time. Okay. Mubeere bulungi. Mweraba.